Honorable Betty Namboze Bachireke w'emukono eyo municipality wa National Unity Platform gwe tuli naye olwaleero luno era ensonga zitwogerako nkulu mu ggwanga lino Uganda za kujjako General Yoweri Kaguta Museveni naye katutandike bwe tuti. Appropriation bakuyita kutematema omulimu omukulu ogwabubaka ba parliament nga bwe gulagiddwa mu article 79 ya constitution 1 okulaba nga eggwanga litambulira ku misingi za democracy n'amateeka ekyokubiri kwe kutematema bajeti y'eggwanga. In fact singa kyali kisoboka abo singa bakola just projections ne bagamba nti omwaka guno tusuubira okuŋŋaanya ssente bwe ziti n'obwetaavu buli bwe buti okwe palamenti n'etuula n'etematema naye ekizibu ekiriwo nti nno palamenti yaffe yeyambula obuyinza nga constitution bwe butuwa n'ebuddiza executive yakakatirina unoverbearing executive olw'okuba nti palamenti yadduka ku mulimu gwayo obuyinza bwayo n'ebukuŋŋaanya n'ebuddiza kino executive naye omuntu nga Museveni akati kyona asobola n'okugamba nti ali mukono mulonda bubi tujja kufuna mutali ne bazimba obugali ne beetoloola ebiba byonna ebya Uganda bikono bibagimu era kati nagamba n'ogamba akubidde okufuna mu mwalonda Namboze so ng'ate nze wali wenkidu walibadde wasalibwefu balina kusalirawo omwaka guno obugali tusinze bitundu ki kusevuli olwekyo palamenti yalafa naye akati kabiri obunaku bwa palamenti butandikireyo kasita akomaka palamenti onda lwansonga ndala zonna oba omutunzeeyo kakati abaka palamenti mangi bali ku palamenti wamwa Museveni ngamu yeyabasiima kakati bamala okubeekunanyiza n'abaganda okukasa bonna awamu nga badudde bakwata obukusa bwaffe babuwakutumanya Museveni kati maawe okusanga ffe bannamboze abali wakati wetaaga nekuni oba tukubuze kwakuba ku ngulu babo bagenda nkukuta eketula bijjangu sobola kutuusa tubyogeramu ne biwanjika olwekoti ogatie police statements kati mwanzo olwaleero ntunde wano mbigamu ogatie police statements ya ministry ya Uganda Affairs singa nsembadde n'obuyinza obwa appropriation ngaddemu wani ali kyengamba tekikati yoli tengalibadde nziteeka walala ate nabo bazitadde waki nowa so ekikulu kiri nti Museveni obuyinza bwaffe yabuba obwa appropriation kakati kumbi tetwafuuka rabasitamu budget nga bweva mukutu ekyasobola okutuusa akantu akatini kati nga wano afuna ekyokulabirako bataddewo essente eziri mu bilioni bibiri lwage bakuzibasinya sekeni sukulu y'abaana b'abapoliisi naye abapoliisi bwe bagabye basima essomero mu balakiseemu kati balina we basuula nabyadde sente ezo tugere kumalibwa gapoliisi wadde n'ekyo kyokka okiteeka mu minority report n'okiteeka mu alternative policy statement tebasobola kukituusa abatunako bakunzibwa bati ese tumaze emyaka mingi nga tukutuwe era bali bagala nakutukozesa bulaba nga batwala mukono ebiri wansi wa Kampala nga balusiza n'okutulimba okusobola okufuna olutuudo mukono erina kusooka kukonsiringa kufuuka pati ya Kampala omanyi olutalo lwo lunali tuli paka kusaawa eno esembi okufunye watu Kampala oneeyo okubone teri ekintu kibi musumu ng'okubeera n'abakulembeze abakolaizi nga tebeetegereje bannaffe abiriko ebabiraba era ebimu kubena kukole ne batuwa n'ebyokugula nakukimerera nawandika minority report mu nsonga ya lwo okandi wa luso waka yalaka nibala n'agamba akole kapita genda kubanga tugenda kuwadya minority ng'amaze tekala baleso tukibire twalyo atunda liba jidubai ne ofisi yatadde wano showroom byonna ne mbibagirayo nembagirayo ne bebyagire kataga nayagula palamenti akawunde kabagenda mu focus matasa awanyamwe bati agenda okuga mutuuka bwekiri ako kapalamenti nakabadde bambagire nibaga Namboze lwakifedde nno mubifudde byabufuzi it is not what with me ngo wali batuwaayo mu myaka musanvu egiiseewo tulwadde enanga bannabibala so ababaka ababa babiraba munnama naye tebalina maanyi nabakutetengerera kuyirirako bewaayo mikono gy'amaanyi Museveni kimutukuliweta palamenti kyempambulira nti tuli mu kaseera akazigoya executive eri mu kwendolera kwenda absolute power which collapse absolute n'ebintu bino palamenti kulirana kukkiriza byagiro sente nawo bakise naye olunaku nga ekana era nti bwa 50% naye banayimirira ne mu focus meeting n'agamba Museveni nti over my dead body era ajja kikopi therapy era bwe yamala okuba walinga dead body akebukitini abantu bangi basomye ebyafaayo mukolero nga bamuvunaanira tetulyaba ne sagala kugenda kungane bwatado yagenda
so far kila kasera kakufia standing ukenda ile site kama no kwa sababu ya declaration itakuwa hivi inaleta mbele hadi ya hela ndio kuna wale wana mwali kwa kuja kwa pala kwa ajili ya process ndio ina commission na mani dombo la process kwa kinga sisi ndio pala ni kwa hela ndio hiyo ndio kwa hiyo ndio na kwa mfu abantu kwa sababu kama ndio kwa hiyo waliwo abaana ababeera mu masomero balina baatane bawalampeni n'abakukolesa waliwo yasembayo okugoba tulekumbe yengisi okukolana Dia awak saya aku dulu. Awak tadi model aku mungkin kau ini. Dia malah dia awak. Awak awak tadi dia apa awak? Coba aku mas. Aku tidak bisa binacan. Ada yang sabar saya mau buat insan report. Jadi untuk kita presiden tu apa? Kalau tu orang sekarang bagi aku dan aku tidak lagi. Yang cipta dari pada waktu itu sama. Awak mana bagi awak gambar. Jadi aku tidak baca sudah mas. Mana ada jalan gambar. Jadi istilah option. Jadi dia nak saya jalan faham. Nama dia jadi. Jadi kau ini insan yang pada kita ini. Jadi orang mesti saya waktu itu sebagai lembaga dokumen. Dia dia kerja orang itu. Apa itu kita membaca jadi apa? Kalau kamu orang jadi kau jelas. Jadi aku satu satu satu. Mesti nak buat nah di mana saya benar. Jadi apa? Saya semua dari dalam kod. Jadi mana saya ada dalam itu. Kod semua orang dia. Itu paling kalau ya gambar kan siapa polis dia mau kita. Apa kemudian tu? Cara kata dia tu boleh kita. Itu paling macam mau jauh waktu itu sih. Ada judicial. Nanti arms of government itu zona. Sebab dia serius. Into the executive and in one manner. Ada mana mana dia tu keseram kan. Dah tu nak buat mana itu. Kalau kau dia dia agama. Nolejo ile option iranzo kwa ile nyingi. Yani yupi. Listen yupi yopa. Wade nabo bebaita baba anti ba. Yote bina ibira binda wade ibiri civil society. Umango wade ibiri dikansinga nawe wenyini gwe mwani kibazo. Nawe kubolo kuba musango nga citizen. Kati nga kunawe mwani wunjani. Kasibandi. Ndio wabide government musonga yabakama. Yabakama yalondebwa mu kyamu. Nimu kumwebaza CMP yagezenga kibina ne yagezenga private. Yes. So itufu abeni yupi tutulide era we nabe mu chikolo nanja kuchikireta nenjagala gamba n'abantu nno twetaga kati okuddamu okuwana entaluga na Uganda watakulekera ngiripekede bete banamboze balikoleko kubo boli awo namboze bebobirekera ebagenda kubikolako mwe twogera wano business z'abantu zigwawo business ziclosing for example electoral commission yalaze manya URA yalaze nti mu Uganda tubadde ne businesses 125 ezisuubula nga zikozesa billioni 10 ogenda waggulu nti naye kati wasigaddewo mukaaga business 10 nga zagaddewo zagudde ne balaga nti tubadde ne business 13 ezisuubulira wakati wa billioni 5 ku 10 nga ziri 13 ne balama nti tugenze okumalirako omwaka gw'ebyensimbi guno zisigaddewo 3 ne balaga nti tubadde ne business omutwalo gumu ezisuubulira wakati wa billioni 5 n'obukadde 5 nti naye kakati kwezo business omutwalo gumu wasigaddewo business 10 ne balaga nti banka commercial banks musanvu zagudde ezikyasobola kuweza 150 billioni omusingo obudde commercial bank ne balaga kubera bizifukisa kati bino bikusa bya okutegabana n'abafuzi sente zirimu ki sente zirimu bagenda bakufiireko kyofuula business ziggalawo kubanga omuwa omusolo bamufiirako bufiisi esente endala sente newole we have basically mortgaged the country eggwanga lyonna lirina siringi kweliko okwewola Uganda yagibuuka dda n'ensi ezimu tezikyayagala kutuwola lwa nsonga twabuuka dda baga nti teweewola sente zisukka bitundu 5 tetuli mwana mumwenda mulidde point something tugenzeemu 5 mu 2 mu mabanja so sente ezo zemuwulira ezimu ziva mu kwewola amasuta getusuubira ofuna tugatuuze ng'abasajja b'omukyalo eyo abatamiivu omusajja w'omukyalo omutamiivu agenda ku musiri gw'emmwanyi gulaze ekimuli n'ayita omusajja n'amugaa nti mpaamu zompa ekimuli ekyo kiraga nti emmwanyi ziribala leka naawe toyinza tufaananya bw'otyo kati
faamu ze bamuwa bo ne balinda emmwanyi ne zikula bo ne banoga. Uganda amafuta egatundidde mu ttaka agasinga. Zino zonna amabanja ag'owulira. Tuli amabanja nga tugamba mutuwole ssente tugenda basasula ez'amafuta. Bwe gavaayo nga tusasula. Okumanya tukoze kyeyonoonere. Tutuuse n'ekiseera nti tulina amabanja ge twewola. Akawunti eza World Bank fe tetufunanga za compensation. Naye eri tusasula looni. Amagoba twatandika okugasasula. Tusaavisinga ebbanja ne nga lyo tetunalikozesa. Sente zitudde ku akawunti tetulina kapasite. Kyazze wano emukono nga batuwoze sente z'okukola enguudo naye ng'ate mukono terina bakozi. Tetulina town engineer, tetulina ani. Temulina town planner, temulina district commission. Kyova olaba kati abaana enguudo z'emukono bazirangira kira. Ab'ekira be bagenda okujja batukolera eno kubanga ffe tetulina abakozi. Kakati ebyo bingi nnyo. Fenno twafunye omukisa nti bagambye mwewoleeko ku b'ekira. Naye mu bitundu ebirala sente bazituuza butuuza ku akawunti ne bagamba katulinde bwe tulifuna abakozi. So waliwo okyeyononere kyamaanyi. Singa Museveni yabadde akyusa cabinet kuteekamu bano akola. Cabinet Ministry ya Finance yabadde esaana overhaul. Ekisooka minisita yennyini yakulaga nti yakoowadda. Emirundi mingi Kasaija gyayimiridde Kadala publicly ne yeekaanya omulimu gwe baamutuma. In fact yatuuka n'ogamba Museveni nti nze ssebo bino ebintu bye wantuma abaana basuubulira ku kompyuta. Agenda n'atumya ebintu e China ku kompyuta ku internet ne babireeta nga bali ku internet n'abitunda ne babiguza nga bali ku internet. Nze sibalabako kubasanga kubajjako musolo. Museveni n'amugamba mutolina waawo omuzukulu wo ayize bya kompyuta akubuulire. Kwekugamba bwe bw'obeera ne pulezidenti ng'agamba minisita we nti agende yeekoppa amagezi ku muzzukulu we bakukolere financial plan eneekuyisaamu ng'eggwanga. Omanya bumanya nti no we are doomed. Naye olaba kabineti yonna yagikomezaawo minisitule bonna baminisita abo abali omu n'abakomyawo. Kwe kugamba nti tewaliwo kigendererwa kyonna kyagamba nti tugenderera kutereeza wabula baminisita tubateekako for political expedience. Obanga nga sinagenda mu sekta yo ekimu ku bintu bye batugamba kati frugality nga policy nti bannange bannayuganda waliwo twagwa mu ddubi ly'ensimbi tugenda mu kintu kye bayita kukekkereza. Naye okujjako kugamba nti tujja kugatta ekitongole gundi ne gundi ate ne mu kubigatta ne tuba nga tugenda fulumya ssente nnene nnyingi nnyo mu kuggyawo ebitongole. Bano be tuwummuza bonna. Gundi abadde komishona oyo bamuwe biliyoni 2 agende. Gundi abadde gundi principal officer oyo bamuwe akawumbi agende. Ate kati twetaaga ssente nnyingi nnyo okusobola okukola ebikolwa eby'okukekkereza. Olidde wano poliisi yagula emyaka 5 egiwedde yagula ennyonyi obuwumbi 3 n'obukadde 3 3.3 biliyoni. Naye ennyonyi eri categorically marked nti ya lakizale ya buyonjo naye nga poliisi yagigula. Kakati bwe baamala ogigula neetuuka kuno ne babuuza nti ennyonyi eno tuguze yaki mpozi. Baamala ogituusa kuno ne baga nti ennyonyi erina kugwa kulwaniweza kolas ate ffe wano tetuzirina. Twaleese ennyonyi etasaana wano. Kati bo bennyini bagitunda bagiramudde nti tukati tugitunde obuwumbi 15 mu obukadde 4 gye baabula obuwumbi 30. Ne bamala gituusa kuno nga tebamanyi kyakugikozesa. Naye lwaki nti waliwo eyali ayagala okulyako enjawulo ne ku ssaawa ya kakati waliwo ayagala okugyeguza ku layisi. Olidde kakati ebikolwa ng'ebyo nga bikyakolwa ne bigenda unpunished. Ne palamenti yennyini kati ndi wano mpandiika motion nsaba palamenti etuule
tuteese ku bantu bano abagenda ne bagula ennyonyi gye tuteetaaga ey'obuyonjo nti bagigulidde poliisi ate kaakati yiino bagitunda emaze kuno emyaka 5 yakatambula kilomita 117 gy'obeera ka boda mu myaka 5. Ampuliriza Lutindo namboze njagala otunnyonnyole kubanga bwe tukola bajeti ewaffe ne tugamba nti mwategedde tuyina embaga ya gundi tuyina olumbe twetaaga obukadde 5 oba mu 6 ate tugenda okudda akawungeezi nga batugamba nti 5 tuyina 23 za kusasula bbanja tugamba nti why watunnyonnyodde biki byennyonnyola ekyo ekifaananyi kyempadde kyekifaananyi kya bajeti ya Uganda olwaleero tulina bajeti ya trillions 5.6 gye batuleetera kati naye batunnyonnyodde nti 23 za kusasula mabanja si kusasula mabanja nakyo kiyige 23 za kusasula interest servicing bagiyita loan servicing. Amabanja agasinga ge twewola ennaku zino tujja gasasula mu myaka 50. Gwe buli kaguudo k'oyitako oba buli katale k'olaba nga tuzimba akapya oba buli katoilet k'olaba bazimbeyo ku kyalo buli kantu n'akantu akasembayo ennyo obutono zonna ssente za loans. Era bw'otuuka nze natulanga ku budget committee ya parliament manya committee ya national economy naye ng'omulimu gwayo from Sunday to Saturday kuyisa mabanja. Kakati ssente ezo bwe tumala ozeewola nga bwe bagamba nti leeta zo ziri ze baatuwola gye ziri naye leeta amagoba kibayita loan servicing. Ezo trillions 23 olwaleero zigenda ku loan servicing. Si kusasula bbanja. Si kusasula mabanja gamalawo. Kusasulako magoba ku bbanja. Basasulira amagoba gaazo. Era kati zo zino ensi zinaggwa dda ezirina banks ezituwola. Bo tebakyetaaga kusima zaabu ewaabwe, tebakyetaaga kusima kutunda mafuta nedda. Bakwata ssente nga bawola amawanga ga Africa agalimu abantu ab'ekyejo. Peno nga tukola n'abaana baffe n'obugagga bwaffe nga tukolerera bali kubanga Uganda emuweereza trillion 23 ne Kenya emuweereze ne Rwanda emuweereze ne gundi emuweereze mu mawanga gyonna gye bakolera ebintu bwe bityo. Kyokka ate ekyennaku mu Uganda nti ate ne bwe tutuuka kukola mirimu mu mabanja ago ate n'emirimu nagyo tukola gadibengalye. Kubanga singa gwe weewola ssente n'ozimba essomero ne mubanga muzimbye butuufu wakiri ogamba emyaka 5 we girigwenayo ne tusasula ebbanja essomero liri balikyaliwo. Ennaku zino essomero lyo ly'ennyini nnyini nalyo n'okuzimba terikola kiterizimbwa. Nali mu ministry mbadde mu kakiiko nga ndi chairperson wa kakiiko ka government assurances nga twewola ssente okuzimba amalwaliro okugula mu Uganda ne kwata community ya Uganda nazo ssente baziweereza project bali batikalawo naye natuuka eddinya nange nataka kubalira eri mu bangamba nti awo konsi kye kiri twazimba bali VIP latrine eyo kategori na so okulaba ne bangamba yakamalawo obukadde 7 naye ngomanye kiriwo latrine oba toilet latrine obukadde 7 nga bakazi basimo yali wakosera nayo tena bakuzimba naye emyaka 3 ekitinde kose twazewola bali abaudi bakanogenda bagenda. So mu Uganda ekikoze obubi sente z'omusolo zo twazina ne tuzimalawo kakati tuli ku mabanja nene sente z'amabanja teziri invested wise. Nkugambye nti sente zo zemulaba abantu kati nga batambula bagoberera president 7 kati ne mutabani we nga buli muntu ali agamba nti mama nagira dina akwata 10 lunkasukira sente zonna zetutadde mu protection of the regime for the survival of the regime okusasulira abannabyabufuzi nti olwaleero mwami Museveni alina abawi b'amagezi 35 eyo cabinet namba alina ba minister 8 alina ba personal assistant mu office ye ali kugamba all categories of people bali awo natera kugamba nti abasoma balute nti asomesa eri masomero so bino bya bitoli maze sente kyamba gamba kibazo one tubali no program eno leo giteka ku bino ekyokubiri okubagamba nti ensonga eno efuuse nnene okulekera abannabyabufuzi peka ensonga eno nzogwanye mu program eno gye wamba njagala kukozesa kubagamba bannange ebbanga lino lyamwe ebizibu byonna ebivaamu n'eyisa embi ey'abannabyabufuzi bikomawo bumuliwaniride nolwekyo kukyusa nayibanda batandike okuddamu okweyisanga bannanyezi agagambe nti bannange okimatima mwameka wandesenda kasita bannasiba safanya ebyonabagwani esuka ngabagamba kutu naye kati political eggwanga teriri viable eggwanga teriri viable socially eggwanga teriri viable economically.
mpuliriza Lutindo ndino honorable Betty Namboze nina kuba obulango bwe nkoba honorable Namboze ngenda mu sector eyiye specifically naye wenjagala wo kamutegekerewo tugenda ne tukunya abapolisi ne tukunya aba prisons ne tubagamba batuyisa bubi bakola batya juzi ninaba nalabya alaja nanga nti ne musako yabwe babaka kwewola okuteka center tete babakiriza kwewola naye buli lwempite naggulu ne tunulira we basula nile mbali je nabadde ne tunulira uniport ngeri mu family B ne batiriri nga tuli mu temperature that time ya zibera mu family nya nkugamba mu uniport nga tuli mu degree ana temperatures olwanda Uganda application cyane kukiba police ndino nabo kinabo tugeko kujida tia gasi nafe mtugerere ko kati budget yenu nga tuvunye kuziri abiri mwesa tuze tuzayo basajja batu balinze benasanga embale nga basula babiri mu uniport musana gwaka ninabe mpita ko wane naggulu nga otunulira we babeera tebayina toilet tebayina mazzi we basula otunula onogama Mungu wano mwana w'omuntu banono twasoma nabo abamu balina bagezo tusinga mu bibiina nga be bapakiddeawo omwaka guno Ministry ya Internal Affairs era nga mwami Gobi bagenze mu maaso n'okuyisa mu Parliament olugayo nti baleeta kati figures ne batugamba mukoneemu bagenda kujiwa trillion emu mu obuwumbi 495 eyo Ministry ya Internal Affairs oba sector yonna erimu ebitongole 9 yeriko Ministry Headquarters eriko NIRA eriko Uganda Police Force eriko Uganda Prison Services erina laboratory ne NGOs. Kino sente zino bazisazeeko ebitundu 14 ku 100 kwezo ze twafuna omwaka ogwaggwa kubanga omwaka ogwaggwa bafuna 1.5 trillion ne kakati basazeeko 14% mu bino bye tugamba nti tuli mu frugality nti tuli mu kukekkereza tusiba lukoba
abamu twagamba nti bwekuba kukekkereza twetandikireko. Mwami Museveni teriyo omuntu asobola kugamba nti wali ompadde obwa minisita era ewammwe baatemyeko 5 ku 10. Wali ompadde obwa minisita wabugyewo mpengasi tugambe bane tuseeko kwa minisita 20 mu parliament gundi constitution iberagira naye bo bagende eno police kati gisaleko sente ekyasinza okuba entuko kwe kuba nti omusala si gwennyini omusala sente mu budget tezimala musala sente ziri mu budget zebagambye nti za musala nabo bakkiriza nti tezimala musala naye bagamba tusuubira tujja kukola supplementary ekyakola supplementary kitegeeza nti okola budget omuntu otalaba yaba tebyanze naye kati tosobola kuŋŋamba nti omusala gwomuntu muku gwagwa tebulaze bandikawo mu police bandikawo mu parliament ne representation tubokuna nambagamba bisinga tuzinda enyumba zateereddwa 35 omwaka wa 2035 ne zigwa ne tudaabiza n'endala 36 tujja kusobola okusaba abasirikale ali musanvu ku buli 10 ekyo kitegeeza nti abasirikale ba Uganda nkaaga mu basatu ku buli 10 tulina we tubasuza bw'oba cannot accommodate 63% of the policemen nembuuza obeera obafuulira ki abapoliisi lwaki obeera nabo ne bw'oba muntu bakugamba ki kati obeera otyo n'omuwa omulimu nga mu poliisi n'owandiika n'ogamba nti tulina abapoliisi emitwalo 5,13 ne sente zetufunyeeko zagulira uniform mu 7,000 kati nobabuuza nti kati bali abalala halo esatu n'omusobyo bo bagipambala eki leka namboze kyotuga nti neza uniform ziwera neza uniform ne baku not giving one blanket mu prison ne bakiwandikawo wali era mbadde mbuuza parliament nga tuyisa kino tubadde tumenye constitution olina aleetera ddala budget n'akifunanga nti okusobola kuziba liwo anti tuli kufulugalite tetujja kusobola kubira basibe byakwebika abuuza nti osiba baki waliwo ekintu ekimu ze sente ezikusa fomu zizino zosanga ku polisi bazo bakuwadde bond juza fomu ono bamukwadde ajuze fomu agende omwana bamukebera olwaliro omuntu agenda ku polisi nga wabira bifayira basoboka ne bamugaleete 15 ugende white photocopy ng'empapula z'otwala mu ddwaliro wamala ne bamugamba leeta yo emitwalo 5 ofisa polisi atwalira omwana mu ddwaliro bw'otuuka mu ddwaliro osawo kusanza gamba erindeeto okuwa obujulizi ekivaamu omuntu gamba bannange ekibadde musanga wanyuwawo kati nyine kyo ne ŋŋamba basaba ombadde nteesa omwana sobola kufuna sente ze then tugambe ku polisi kati batwali bali bakwezi wano esimu kyempa ngamba nti kakati tukale amaaso tukere ku makya tulangirire nti polisi kirina bwe kiriko osuwa ngandi kali obayakusigulidde mukazi mbeera ano kugamba sente zibeere ntonga senkubuga bwe bazanya omuzanyo ngwetongozebwe kubanga omupolisi yampandikidde wana akabaluwa olwokuba ndi shadow minister we ngenda nazikukuya abantu nangamba nze bwenti bwentumva omusala emitwalo 4 sako nesako ezempaka bweziti kakati nze sente bweziti bwensasanya sente zange budget yange yoweereza nga shadow minister kakati oyo bwemusanga kukubo nga ajjako omuntu atalina vajingimire omutwalo nokamboni emitwalo anagenda awangalire Kampala nga tumuwadde nanyumba wasula abamu kubo kyebakola batandise okugula ebibaawo n'amabaati ne bakubirira mu barracks kati wali emulago abasirikale abo bakwata ebibaawo ne bagula amabaati ne bazimba barracks mu barracks namba bali babazimbiddemu ennyumba 7 kyokka nga balimu abasirikale abezi 12 asajja ne bakwata kusente bwabo ne bakuba box basulamu kakati gavumenti yasanyiza namba babo yakajja nga baleke kubanyawo yakala polisi nga bali banakola abapolisi abakulu bwe basulanga mayumba ga polisi ne befula ba sitting tenant ne bagebuza ne bagatwala Honorable Namboze nina wano John Mukasa angamba nti gamba Honorable Namboze nti newe wakubadde tekimala abapolisi babateekawolerawo edduuka ery'enjawulo mwe bagula ebyabwe police shop nti embeeyi ebeera nkendevu n'engoye basobola okugula embeeyi enkendevu nti kipya weekiri muganda wange sijja nnyo okuwoza n'ebyo police officers mess iyo concept yabawoda era edduuka ebyo biri mu bintu kiveeko tulemena kukimalirako obudde abapolisi tubeera nabo bagula mu butale bumu naffe kati ekyennaku tunoonya emizigo ku byalo nga nabo banoonya kubanga tekyali poliisi asobola kusuuza abaana be mu barracks era babagumiddeyo bw'otuukayo embeera mwe babeera ekaabya n'amaziga poliisi ya Uganda ekyasula mu asbestos gwe bakondeninga worldwide era wano gwe balese bagambye tugenda kusekula ennyumba 16 kunyidde nnyo tuteekeko amabati twetaaga obuwumbi 2 naye basobodde bafunirako gamba kukolebwa naye kati mukiyemuli obuwumbi 2 ate ezo weziri 2 ate ezo weziri bekugamba nti ogenda n'obuuza abapulaninga babeera wano naffe oba ensi gye bava nti ekigendererwa sikimanyi naye ate newuunya nti betusanga nga tuwakanya gavumenti eno abapoliisi bawatuka ebibu n'osusungu bombi nnyo butabafaako apoliisi simya Honorable Namboze naye ekyo kiri abapoliisi basula bali nnyo ennaku ezo infact minisita yagamba nti mwe muleetuzeeyo anikanibaziyo nebwala nti sente muzimalira kubana byabufuzi emuddamu ate okwebuuza nti lwaki obumenyi bw'emisango bweyongedde mu Uganda ffe mu alternative police statement entawero feya y'abapoliisi okusula obulungi ekyokubajjako sako basalako omusago gwabwe ku kifuba ate sente ne batazibaddiza byonna byonna ekitaddewo nga priority naye ebasanye okuyimirira bakadde wali kusoma mbu ne bafoge Uganda ne bagamba minority report byeresi byetuba tubiyise ekyo kye kisigalira parliament yabamu kati gala kusuula kuba twala mu naye bw'okyayira bagamba nti poliisi bayokka baliddemu ssente ne poliisi ne tukubira billions of money classified information yatugamba nti bagalira poliisi abalala 1 billion nze ngamba
banakuzawo bafudde n'abalita yalinze naye okulikulutinga okwekuyimirire tumale okulabirira tubatuuse ku mutendera nti nabo kali wali waddewaddeko mu komiti ne bansingirayo naye bagenza okulanga mawulire ate balanze nti bali emirimu 15 nga mwe babasaba emeka kwe bitano olw'okujjuza waliwo wali oyagala abali bavuddemu Ora bana boze sibula abantu tusikwiki kumande sibula. Basana batuliriza njagala kubagamba kina kino ebintu bibadde amaso budget amaso fena takade kule feri ni namuze binaga ngoze nalyo kutusa constitution kutusa kabye. Njagala mba nsonge bakwata kennene ye kwata ku byenfuna. Mu mbeera eno kibazo abana b'abantu bangi batudde wakati basoma n'abange babagobi. Abantu batuddeyo n'amabanja gas bank batwala byabwe. Business sigaddewo. Abewala ne bateeka bizimbe bachafuna bapangisa ebizimbe kugoyita biriko tulete mukampala bya abantu bekwatanga misingi basasula basasula kati akedi abantu bapangisa ko maliro gwa wansi wagulu oba bagenda mukalina musango ebizimbe bya tunulira abantu bino twakalika na luzatino tubuwe government ekakati wako okukola entikate y'efuna eziyambo akola okukola n'enjya mukoya akola ng'eteekawo fair taxation ng'eziiza ekkubo ery'okwonoona ate ng'erekali mu bintu nti bwe mala kuwaayo niho mwana tani ugala mugwanga ddala nangamba nti ye ku musala gwe gwafuna sinigikaga mutano ku buli kikola zimusaba omusolo naye balitwala buli kintu kyonna gavumenti emanya n'omanya nti wawo yazadde balitana balidde omwana ne bakola ki yenjawulo ky'okuwa emisolo si kyekikulu naye okuwa omusolo ate nomala n'ogenda emulago nga tewakusasulira okuwa omusolo nomala n'ogenda ku polisi nga tewakusasulira okuwa omusolo nomala n'ogenda mukulu nga buli nnaku motoka ebeera ogikanika buli nnaku ekutula ekyuma olw'enguudo embi obwo bwe ekyo kireeta okubafu mu bwawamu ntuka abantu abali n'okoti kale n'okoti balese empla interest tokagenda mutwala bintu bifana nga masanyako banga ye ulunde sati nga biyena ngo kuzeroza tupige n'otude bokanya ano kase tuli kusola abantu ninga bali kula sampinga tuli kuyeche n'ombe obenge ofuzite kine kwata ku byawo kwaffe okusoma kana ku bulamu bwaffe ekyo kitugatte basebo ne banyago banagenda kulundu tulirenga mugezaako ku ddoboozi erimu nadira atuyanza mama Betty Namboze bakireke obaka butwadde obulungi bwe butyo obwomu obwedda obwenkulakulana naye obwenkyukakyuka olidde bulungi nti abasirikale bamuwandikidde bankaluwa mama Betty Namboze bakireke nga basaba kimu nti ayambeko basoose okunyigirizibwa abakama baabwe babajjako ensimbi ezakaala ez'olulekereke nsoma yamu zigenda mu ssako nga zalendo ate tebasobola kwewala tebasobola kuzibaddiza n'ekirala baba balusente tono nnyo bwe tuti atutwalana atagenda okumalako nga talina wadde 11 tateeka musawo okuteekulira nga ye omusirikale era kibaali complaininga nti nga bo abasirikale b'eggwanga Uganda basusse okusoma obubi n'obubi balikoye abakola ku gavumenti mpya yakyagwanyi president wama ate balabe nabo nga byagalira mu nsi yaabwe kale akatulinde byonna ebiraba byo ebwa Uganda byofu omusolo gweyongera abantu tujja kukiwulira nno tujja kuwulira ddala bubi abapolisi abantu bati bakukyusa tuloza bamuzanyo tugamba tekala kasebe abantu tonera nyanya tonera messi tonera bintu byaffe byasubiza bajiba abagule mali affe twasubude mali mali vunja maduka kati nokujja kuwulira sente kwa omusolo tujja kuwulira era mujja kakasa nti tulina okukola kwekala kasera olunaku lw'enkya imani ebalaza ye okola kakasa kuddamu mu Kampala sanyani abagamba bagulo kati abataba mugadamu kwekala kasa bamucha mutawanya mbanga mu yitwa kwekala kasa mwekala kasa yaddala mwezi mulamba wati mugula lumugeno okuteeka Museveni mu ngalo zammwe akole kimwe taga ndo mugala wo mugala mu mukomedamu kokule tujja kusobola kutambala ebyangu kule yammwe olw'enkya mudamu mbizanyiramu mbeere mukiwulire ekintu kyamwe paka lumuneeteteeza kale baagala nnyo mwe bali kubaako mukama Katonda gwe nsaba bankumire ajja kutugamira mu tubigambe bana bakkiriza nga namugereka batali mwera